Oluvannyuma lw'ebbanga mwami Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okubanga bamuwa amagezi okubaako ekibiina ky'ebyobufuzi kyeyerippako asobole okubanga ayitiramu ekyo okuvuganya mwami Museveni. Mwami Kyagulanyi abamuwa amagezi badde bayitirivu ddala ng'obulungi obuli mu kino weebuli n'okusoomoozebwa nakwo nga weekuli. Yamaliriza nga bw'ati atunuulidde ebibiina byonna nga bw'abiraba. Tali omu ku ba founder members, si musajja nti abimazeemu ebbanga, ave gy'avudde abibuukire abigwemu nga yeebuuza balimpa ekitiibwa ebbanga lyonna oba ekitiibwa banaakimpa mu kaseera kano kensazeewo okuvuganya mwami Museveni. Kyagulanyi bw'atyo n'agaana. Amaloboozi gabadde mangi n'ebirowoozo nga bingi n'okuteebereza. Ayinza okugira mu FDC, ayinza okugira mu Jema, ayinza okugira mu Anti, engeri gye yagira ne DP tomanya. Amaliriza ng'ekibiina National Unity Party amaze okubanga bw'ati akitongoza ky'ekibiina Kyagulanyi Ssentamu Honorable kyajjiddemu okwesimba ku mwami Museveni. A political party, National Unity Party. National Unity Party kifuuse ekibiina ekya mwami Kyagulanyi Ssentamu era kino kati kijjewo ebigambo byonna n'okusuubira kwonna okubaddewo nti asobola okubaako akavvulu kakuba bannayuganda n'abaako ekibiina ky'ebifuzi already ekiriwo kyagenda okubanga ayitiramu okubanga yeesimbawo. Wabula kati mufo kyobba kuba akavvulu ako abakubi akavvulu kakubanga alangirira ekikye mu butongole. Ky'olina okutegera ku kibiina kino tekitondeddwawo olunaku lwa leero, tekyatondeddwawo olunaku lwa jjo. Oba eby'omunda nsooke mbireke. Kubanga n'obukuba busamusesamusemu wano e Kampala. Busamusesamusemu wano ndaba embeera y'obudde budde bulungi. Bwe butyo yadde buzzeemu empewo weewo. Naye ng'obudde lwakiri bulungi tebulina buzibu. Buzzeemu empewo bwendaba wano. Ebire kati ati biranga ebyeru sondowooza n'embasi ebadde nga etubuuzaako bubuuza kono kubadde nga kubonga bubonzi. Kitegeera bulungi embeera bwentyo bwe njiraba. Nebuzaabuza ndaba oba ndukumalireyo oba nsooke nduleke. Kyokka nze ekyekolera ate nenkubuulira ekiri emabega w'akasireekeriraako n'okwebuzaabuza. Beating about the bush. Munange wali byosooka n'oleka n'ogamba owaayi. Gwate ekibiina ze kyembadde mmanyi okumala emyezi 3 emabega nti omugagga akaseera konna bujja kukyakireeti akirangirire. Lwaki seewa budde n'enkugamba eby'omunda nsooke mbireke. Munnange National Unity Party kifuuse kati ekibiina. Kati gwe abadde agamba nti twegatta tutya ku muntu atali kibiina. He's not a political party. Ne bwe kyandibadde kisinde nakyo tekiri registered. Singa kibadde kisinde ekiwandiise wandigambe tusobola okutuula naye ng'abasajja. Kati therefore tetulaba butya we musobola kutandika kutugamba nti ffe twegatte ku Bobi Wine. Weegatta otya ku muntu atali kibiina? Ekibiina kye kiba ekinene. So kati kiba kyetaagisa ye ajje yeegatte ku kibiina. Ebigambo ebiringa ebyo bibadde biwulirwa nnyo n'okuva mu kibiina ekya Forum for Democratic Change. Ate nga babadde batuufu mwana wange. Kubanga kibiina kiri formidable. A political party. Tosobola kugamba. Yabagamba atya Nobert Mao. Ova mu ssomero eriri registered n'ogenda mu ssomero eritandika obutandisi. Bwe linaatuuka otuula UNEB ate abaana lijja kubaleeta mu lino eriri registered. Kati gwe okugamba nti nze ow'ekibiina ngende neegatte ku w'ekisinde ekitali na kiwandiise eba nsobi oli yeyeegatta ku kino. Kati ansa ku ekyo Kyagulanyi agiggyeewo n'akulaga nange kati nnina ekibiina.
kati nsonga kijosobola okuwa lwaki tojja kunneegattako awo kiwedde ge mawulire ago ngenda kwongera okubanga mukwano gwange nga kuyisayisaamu okondooza osobole okutegeera naye mbadde ngeza kubanga nkulaga nti ekibiina kino kimu already kansooke nkireke bakiyita kola nongoosereza bakiyita kola nongoosereza kubanga omusajja awangadde n'omukazi we gede ne mukazi we n'agamba owa omukyala yaddemu okubeezaawo kyala ali expensive gwe ngende nze ngenda kumala mutwalo gye nkolera ate naye mulekera omutwalo ewaka kamuwa musobola oli naga nti gwe onoomusobola nga expensive onoomusobola nze mumpe nze nja kusobola okulaba bwe muhandolinga muggyemu omwasi azaale n'abalongo sebo kati bisoboka oli ne mukkiriziganya n'omukazi naye nakkiriza nti kale bw'obanga bwotyo bw'osiimye ng'olaba tojja kunsobola olaba emyaka gikugenzeeko otuuse n'okusemberera entaana atondeke wano kale kanzikirize kaŋŋende ewa gundi ye waabanga nanzigyamu ekiramu kakati gundi oyo ye nga kyagenda okukola kiki omukyalo ono abadde bamumanyidde mukazi wattu yaddugala onanga kituba tukola kati katumuzigule tumugulire n'ebizigo yeeruse afune feesi empya tumuggyemu bino byonna ebikwero n'anyirira abadde yambala agasikaati ge galiawo galyanga ebikutiya kati n'amwambaza endala n'omuleeta mu mbeera eri acceptable mu community era abantu ne bajja ku mbaga ey'obugole bonna ne bakkiriza nga bagamba nti ono yali mukaagundi ate kati nga kyasi kati nga kyasi ng'afuuse kyasi National Unity Party mbinnyonnyodde ebyayo nga nkozesa lukolosofa abatabitegedde nja kubitapota si kati kubanga kibadde kinnuma okuleka mu bbanga nga totegedde kyenjagadde otegeere naye ate ng'omutima guŋŋamba nedda si kati naye konzika nkozesa olukolosofa bakadde bange bakitegedde ye National Unity Party kibiina People Power Kyagulanyi Center mukatudde abakeedi mu kuba akalulu nti wullulu ababodaboda musooke muleko kakuba ebyammwe biwanvuwanvu ebyababodaboda musooke muleko kubanga mukuba akalulu yadde babagambye ennaku z'omwezi 27 nze sitijja ebyammwe mmala kulabirako ddala nti babakkiriza muvuga kati abantu ne batabakuba ku nsoloboto ebyammwe nja kumala kukirabako ndyoke mbagambe mukuba akalulu for now mukubireeku bano abazaako eri akalulu abasaaluuni mwekubira akalulu naye temwerabira nammwe abasiba enviiri nammwe abasala enviiri zaffe temwerabira bannange muteekeddwa okubanga mwekapika muteekeddwa okwekapika ng'abasawo muzeeyi bwe yagambye abakeedi poliisi temwerabira okuwandiika amannya g'abantu be muguza ebintu mube ne register sebo kawule ng'agenze wali kugula saawa ng'agenze okugula essaawa luddawa ku Majestic Plaza ngeza bugeza kakati nga munnange onaamuguziza nga gye ekitabo kati mpayidde oleseko gye obulango buno bino byatususeeko dda mwana wange byonna bwe bituwe byazze nga tukyagenda maaso n'okubanga lwakiri twejjukanya okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ndowooza twandisaanidde okubanga tumusaba omukulembeze w'eggwanga next time leero tulina ke twamiisinze bingi omukulembeze yabikonyeeko n'atugamba ekyo kisigale ekyo nkigudde ekyo kisigale ekyo nkigudde ebisaayi by'ennyonyi bisigale nga biggale bwe bityo kulembeze kaataalanamiza ng'amatu g'abadde maggufu ogezaako okubanga nako tukagabanako y'ensonga y'abannayuganda abali ebweru naddala abo bambi nga bakooye ekyeyo baagala okudda mu nsi yaabwe Uganda naye ng'embeera tesobozesa ekyo era obukeeredde olunaku olwaleero nga tulina bannayuganda baabuwe
mwana muwala yakubye mulanga gwakaba maziga bali wabweru wa ggwanga lwaki babadde bo balinda kimu kyokka okuwulira enteekateeka eya gavumenti ya mwami Museveni ey'okulaba bannayuganda bwe tugenda okukola enteekateeka okubazza sofa tukkiriza nti waliwo abakomezeddwawo naye ate waliwo abali mu mawanga nga mbutuufu osaanidde okuba ng'omusaasira otuuka mu mawanga ag'abawarabu bannyinaffe bangi abali eyo bakuba ekyeyo baganda baffe abali eyo bakuba kyeyo ensimbi ze bafuna bw'ogenda okuzitunuulira oli akuŋŋaanyiza akasente ke ka mwaka mulamba ayagala kudda waka naye akasente ako kakuŋŋaanyiza omwaka omulamba leero ng'ayagala okudda ewaka okusira ku mateeka n'ebiragiro kati ebigobererwa ayinza okwesanga nga kasente ako konna kamuweddeko azze akasevinga akomewo e Kampala akyuse obulamu obw'abakadde be yaleka kuno n'obulamu bwe ng'omuntu asobole okubaako kyatandika nakyo ng'ali okwaba obwe wabula amaanyi gabawedde lwaki akabanga kavuddeko emabega gavumenti ez'amawanga gano zaabangawo enteekateeka ey'obuntu bulamu oluvannyuma lw'okusabibwa enteekateeka ey'obuntu bulamu ng'efaanana etya nti kye tugenda okukola bantu mmwe abali kuno tugenda kubayambako tuleme kuba fayini ya overstay tetugenda gyewa kuba tugenda kubawa ebbanga erimalira ddala okakasanga buli omu abeera ntende wano babagamba mugenda ku renewinga residence IDs tumanye nti oli mutuuze wa kuno abamu kontrakita zaggwako naye ng'okusinziira ku bibalo bye baakola tayagala kuzza kontrakita bujja ayagala kudda Kampala Uganda kati kino ekyokuzza obujja endagamuntu zaabwe ezibasobose okusigala nga bakyaliyo munnayuganda kimwetaagisa obukadde 4 tekikkirizika ate nga kituufu nti okusigala nga akyaliyo ne batamukuba fayini eya overstay kimwetaagisa obukadde 4 naye nkutegeezezza akasente kano kasevingidde okumala ebbanga bangi kubakola mu mawanga gano obukadde buno 4 abaabukoledde emyezi 5 ngambye nti bangi tuyinayo ababukolera mu mwezi ogumu waliwo ababukolera myezi 2 naye omuwendo ogusinga okubanga munene buno obukadde abasinga babukolera emyezi 5 kyenkugamba nkimanyi kati n'olwekyo nti okwata omusaala gwo gwa myezi 5 kumpi kitundu kiramba kya mwaka just kubanga olinewinga osobole okusigalako mu ggwanga ery'omuwalabu nga tebakubye fine overstay ndozo otegeera ensonga gye njogerako bano abamu nkugambye nti amazeyo ebbanga eriwererako ddala tayagala kweyongerayo tayagala kwongezayo contract kyakoze akikoze bw'aba mwana mufumbo muwala ali eyo bakkiriziganya ne taata w'abaana 2 komawo ebintu ebyo biveemu gye tukole nange nkooyi kisegedde bulungi nkooyi okulinda kati ngoyo omugamba yongere contract ya myaka 2 olw'obufumbo aba bukoze atya so mu bufunze ddala nti wano bwetwabadde tulindira omukulembeze w'eggwanga nawo kubanga bw'ati akoonawokko tulabe naddala bannayuganda abalinga bano butya basobola okubanga bataasibwa kyokka teweerabira nti ne bw'aba agenda kuvaayo ajje kuno ate ne bw'atuuka entebe bannange wonna era ssente kubanga tukusookesa mu kalantiini ate gw'ogyesasulira woonaasula woteeri ate woteeri gy'ogenda osulamu teriyo yajjajjaawo y'abasajja ate bali abaakolamu basembera nnyo naddala ku lusegere lw'emmeeza kubasalirawo ebiragiro nakyo ekirina okubanga kikolebwa n'olwekyo ensimbi baziyisa nga yabeera basiimye aga nti anze buli lunaku njagala emitwalo gyange 2 egy'okusula mu woteeri eno jjukira siggo weesiimira woteeri
Government yamala dde okubanga bwetyesima ne baga nti mujja kugenda mweri erimu tugenda okubakuumira mwabali karantine. So nti kati embeera yeeyo nti akasimbi oli ka savings ne bwaba talina owinze wano ate bw'atuuka kuno ate era akasimbi kagenda kumuggwako. So awo nawo waliwo ndowooza oba oli okusomozebwa ne bannayuganda bayitirivu ddala abalindirira okulaba gavumenti ya Mwai Museveni awe tunuddewo etya suubi nabaki lye bagenda okubanga bawa bannayuganda abali mu mawanga ageebunaayira leero nga bandibadde bakomyewo okwabwe bwe kibanga kale tebakomyewo. Gavumenti ekozeewo ki okwogerezeganyaamuuko n'amawanga gano zi gavumenti ezo bano abaana gye bali okakasa nga tebabakuba fayini ya overstay. Gundi ebbanga letwakuwa okubeera ku ttaka lyaffe lyayitako dde oli kuno osaatuuka tukwagaza obukadde 8 fayini nawulira fayini ekiko ekyo naye nga overstay wakagiyitamu ennaku nga 7 sajjasobola okuba fayini ya bukadde nga 8. Kati ekyo kitegeeza ki nti gavumenti ya Mwai Museveni bw'eba tennakola nteekateeka yonna kulaba bano tubakomyawo tutya esooka eyogerezeganye ne gavumenti zino mutwongereyo akabanga abana mubongereyo omwezi tumale okustadinga embeera mubongereyo esabbiiti 2 naffe ne tweteeketeeke tulabe tubanona tutya. Ekyo kimu ku bintu ebisinga obwangu just a call away nga solution ng'efunibwa ono kuba bukubi kasimu eri nti owaayi waliwo kino naye tusaba zino zi gavumenti enkolagana gye tuyina nazo tezisobola kubanga zigaana naye ki sometimes ekireetera embeera okulema olumu kuba kwesuulireyo gwa naggamba olumu kuba nti nze omubedde yandibadde akuba essimu siinayo muwala wange teriiyo senga wange kati nfaayo ki ennyo tuyambagane nga bannayuganda. Owa bodaboda tumweraliikiridde nnyo n'owakeedi tumweraliikiridde nnyo bw'abanga atuuse okuligisteringa ebitukwatako. Aba bodaboda kimanyiddwa bannaffe bangi percentage nnene ey'abavuzi ba bodaboda bambi bantu balungi naye kawuukumi tabulamu mu bo mwe mubeera abakyamu abeerimbika mu mulimu guno ogwa bodaboda n'olowooza nti oyo munnaffe naye avuga bodaboda ajja kunoonya ya leero mu ngeri y'ekinakunaku ngaffe naye ng'abamu babeera bayisaawo byabwe nga babbi yeegojja okusanga bw'atyo n'aggamba nti tuula nkutwala awo mmanyiiwo naye ng'akimanyidde ddala nti bw'anaaba atuuse awali ekibondo ky'ababbi banne agenda kufuula pikipiki eno ng'eringa ng'efudde. Kati obeeraawo ng'olinda mbu agikanika gye bagenda okuva mu kasiko tomanyaayo kati abo be bawadde omukisa bagenda kuligisteringa ennamba z'abannayuganda nti omusajja abadde awaayo obudde n'abeera nti akulondoola alaba olaga ludda wuuva ludda wa weeka wempe n'amanya enziba gye banaakubbamu leero alina omukisa ogw'okuba n'ennamba ye ey'essimu n'okutegeera wa gy'osula tekigenda mutwalira budde bungi okubanga bw'ati akufuna n'okukukosa nga bw'ayagadde okubanga akiteeka mu nkola. So nti bino byonna bye twogerako ntera okubagamba nti ebintu ebisinga obungi mu duniya biba n'ebirungi n'ebibi byabyo. Gwe yasoma nange science wa primary buli kintu twakisomangako advantages and disadvantages kitegede bulungi twabisomanga omulembe oguli scientific ebyo bigutututtemu naye obuzibu tuyina wano kwe kubanga tuyinza okubanga tetubadde ready for that kind of scientific world. Nga bw'olaba nti twafuna wano amasimu nga basinga tebaali ready tebaali prepared okuba n'amasimu ago. Nga bw'olaba Facebook yazze wano bino kambyogere kubanga mbimanyi omulembe ogwo mugubaddemu nnyo wano. Abantu nga bababidde ku Facebook abantu nga mwendedde ku Facebook anti yajjanga esamaaliriza kati buli agiraba oyogera naye amaalo gaali maalo tetwamanya nti Facebook ezze kutuyamba kugonza communication. Abasinga balowooza Facebook ezze tuyamba kutugondeza mu nkwana kuwandikwanidde omwezi omukwanira saawa ng'akubuulirawo awasangibwa ate togenda kuzunga nnyo nti nnonoonya mukazi wakukwana kuyita buyise ku kitimba bwoti kya Facebook ng'olabayo akakubye kataddeyo feesi yonna ng'eri photoshopped
ogenda okatuukako n'ogamba nyabula ennyanya kiki kino so nti tetwali prepared for that kind of communication. Twalowooza nti naye eri gye byatandikira mwana wange nakugamba yesongola ki nakugamba nti waliwo ne minisita wano yakyogera waziti 2014 abaana tubakkiriza bere n'amasimu mu masomero ne tubabuulira nekya y'omwana omufirika wano. Mwana omufirika wano akwata kakabiriiti kamapeesa atudde mu classroom tayinza kutereera. Somesa abamu akyamusomesawo Fulakisoni genda okuwulira yagitadde anti mugundi mu vibration vibratingira no ku kisambi anti yagitadde eri wansi. Kati awo amangu n'embiro ngadduka mu kiyiga amala okulaba James akamesagi kampadde agamba ki eyo n'amala eddakiika 10 akyagattiriza ebigambo by'oluzungu okudda mu James agenda okudda nga ticca wali yayiseewo dda abo tebaba na magezi era ebibuuzo bigenda okumalizaawo ebiti nga basembye tebaali ready. Kati minisita bwe twagenda maaso n'okuba tumuwa amagezi ekyo ne bakijjawo kitegedde bulungi naye singa kyajjira mu kiseera ekyo so ne mbawo ekifaananyi nti mawanga ag'e Bulaaya bino bye tutandika kati yo byajjayo dda. Mwana abamusinia katugeze yakubiri ebigezo boogerezeganya ku kitimba n'abikolera okwo ne basomera okwo awuliziganya ne banne ebintu by'amagezi wane waffe kiba kirala. Kati omulembe guno wa bodaboda omukkiriza abeere n'essimu ya gundi amuvuza amututta alabye ekikomera ekyebbeeyi n'amanya nti wano waasula n'ennamba y'essimu agifunye enkeera ku makya ngaddayo amanya omugagga ali ku mulimu addayo akonkona kikomera awusigala afuluma. Dadi wantumye laptop eri tiye nga teyaŋŋambye ejjikuwa nti anti ankubidde n'aŋŋamba ngino n'omumanyi ng'amulaga namba simu eno si ye nnamba ye. Okay kangireete. Bagenda tugondeza okubbibwa bino bigenda tugondeza okubba n'okubbibwa kitegedde. So ekyo kyenkugambye nti bino byonna bituyamba naye ate birina okusoomoozebwa kwabyo okunene ddala. Terabba wakyokulabirako kya kinnya sobola okulaba awo ekinnya nga mbutuufu kitega abantu oli n'akigwamu ne kimukutula okugulu kati n'ogamba kanziika ekinnya kino. Laba bw'oziika ekinnya ate ng'osima kinnya kirala osima kiri kuziika kino n'osanyuka nti ankiziise kiwedde naye ng'ate olina ky'osimye okuggyamu ettaka okuziika kino bakikola batya ekyo. Nanyini waka nkyali naawe tutunuulira mbeera bwetonga bweri mu ggwanga so bodaboda mwe tujja kwongera obatunuulira katusooke tumale okulinda okulaba stage zammwe nga abasajja bazibalaga nti mwe stage yammwe kati eri wanno kitegedde bulungi mwe byammwe tujja kubyogerako oluvannyuma beetegese nno ssebo beesunze okuwandiika amasimu g'abantu yange nedda. Kabaka mu Saudi Arabia ono mwebale kusaba bannange nasinzira ono ne mbasaba ne mbagamba nti musooke musabire ku magulu nnyondo chuchu lukoma nantawetwa sabasaba mu butuufu lwakiri kati akubye ku matu era mulabo wano nga atuuzizza meeting ne meeting gyatuuzizza size zineezamwe eno kati ya Zoom meeting ya Zoom asinzidde mu ddwaliro n'abako meeting gyatuuzaawo nga ayogerako ne babedde bane okulaba ensonga nga bwe zitambula mu bwakabaka obw'omukwano gwange nno obwa Saudi Arabia. So nti n'ebirala bingi tujja kugenda maaso n'okubanga tubyetegereza olunaku olwaleero tumale okubanga twetegereza ensonga nga bwe ziri. Trump akulembera America leero lwategedde nti obulwadde bwa COVID bwaddala abadde nga kwegamba awulira ebiwulire. Omusajja buli gy'amutegeeza amanyiddwa nga Fawusi nti munnange kino ky'ogayaalirira kintu nga kyaddala munnange si muzannyo naye akkiriza agambye nti mwalaali obulwadde nkakasizza nga babuyita buli bwennyini bukabaka so nga n'olwekyo tutaanidde okubanga twambala masiki ye omu ku bakulembeze abaali bajavuna masiki yeno n'atuuka n'okubanga azivuma n'agamba nti masiki ozitunuulira zonna nkyafu bifaanana bubi kati obisizeemu zonna ndwadde n'agamba no temukaka Abamerika bange kwambala masiki leero kati naye ajambala asabye Abamerika nti bannange mukkirize
oba mwagala oba temwagala kino kye kirina okugenda maaso n'okubanga kitutaasa ekya masiki muzambalire ddala bw'oba tosobola bya social distancing ng'ovuddeko awaka ogendako mu bantu yambala masiki nkwegayiridde atakomeku ekyo naye ababuulidde mwalaali nti obulwadde buno bugenda kuba buzibu nnyo ate kati ebbanga lye tugendamu obulwadde bwe bunaaba tebunnaba kubanga bukya bugenda kusooka bubeere buzibu era bugenda kututtira abawera. Trump abyogedde ng'alina kwegamba atagenderedde naye ng'ate abadde asaanidde okubanga bw'atyo munnanga akikola. Ova n'otuuka munnange mu ggwanga erya Afghanistan ndaba mwana muwala tannaweza na myaka 16 mwana omuwala munnanga afuuse ekyobuzira mu nsi eyo. Mwana omuwala ono abasajja abatalibaani bazze katundu bakayita giriti kitundu kya bugwanjuba bwa Afghanistan. Abatalibaani bazingako ekyalo kubanga taata ne maama abafamire eno mbu bawagira gavumenti nga boyinza okulaba wano e Kampala ne bagamba nti agundi bawagira Museveni bantu ba NRM batugamba nti mu biseera eby'omulembe gw'Obote nti byaliwo okutegeera nti aluwa wagira baani oyo nga balina okumuggyawo baluwa bawagira UPC abamu battibwa ani awagira abayekera ba Museveni nabo battibwa. Kati mu Afghanistan abatalibaani kye bakoze munnange waliwo amaka ge bazinzeeko nga bagamba nti omusajja waawo kaada nnyo awagira gavumenti eri mu buyinza mwandibadde mulumba. Kati balumbye munnange ne batta taata ne batta maama. Omwana muwala nga amanyi emmundu dadi wagitereka AK-47 naye n'alyoka atirimbula abatalibaani babiri emmundu n'etokota n'alumya abawezeeko abatalibaani kabadduke nga bagamba amaka gano kirabika gasulamu ndowooza aba Islamic State. Omwana ng'engeri gyakubamu emmundu egenda maaso n'okulaga abatalibaani nti Islamic State erabika esula mu maka ago. Mwana muwala kati akuumibwa byotolabanga lwaki omutalibaani tapowa game anytime abadde ayina okubanga bw'ati akomawo banaasobole okubanga bw'atyo ategeera baani abo abaatuseemu abaffe n'okulumya abawereddeko ddala. Okutegedde mukwano byebyo